Bwati Christine Ndiwalana avuganya ku kifo ky'omubaka wa Bukomansimbi North bw'alabise nga yeetadde mu ddene okulaga obutali bumativu eri abantu abakkakkana ku bipande bye ne babiyuza n'ebirala ne babitimbula. Ono ng'ali ku kaddi ya kibiina ki NUP alumiriza banne bavuganya nabo okuba emabega w'ekikolwa kino kyokka ne yeekokkola poliisi olw'okwefuula kyesirikidde ku nsonga eno newankubadde bamaze ebbanga nga bagitegeeza. Ekiro twakubidde DPC ssaawa 9 naye ng'atubuuza bubuuza bibuuzo ng'atubuuza atugamba bali luddawa naye nga bwe tubagamba we bali ng'agamba ngenda kusindika abasirikale bajje babasaleko. Tetwalabyeko musirikale n'omu. Kati ono agamba nti singa ensonga yeetewulirwa naye wakuyungula abavubuka batandika okuyuza n'okutimbula ebipande by'abalala. Tetubeera na kwetiiririra era kasita tunateekayo ebirala ne babisalaasala mbalayirira nti tugenda kubanga kye bakola kyennyini naffe kye tujja okukola ebyabwe. Era mu disitulikiti ey'e Bukomansimbi Stenda Nabadda eyeegwanyiza eky'omubaka omukyalo wa disitulikiti olunaku lw'eggulo lwe yatongoza kakuyegewe mu maka g'abazadde be mu ggombolola y'Ekibinge. Ono yasinzidde no n'ategeeza nga bw'agenda okutambulira mu mukululo gw'abajjajjaabe gamba ng'omugenzi Benedicto Kiwanuka ng'akakasa nti bannabukomansimbi bakiikirirwa bulungi. Njagala nnyo tulabe nga tulwana okulaba nga tubawa tusasulira ebbanja oba obutango bwe bakola ki bwe basasula ku lw'eggwanga lyaffe okubanga tufuna enfuga ennungi. Mu ngeri y'emu Salimu Kisekka ayagala eky'omubaka wa Bukomansimbi North ku kaddi ya NRM wamu ne Ruth Katushabe ayagala eky'omubaka omukyalo wa disitulikiti ey'e Bukomansimbi basinzidde mu tawuni kansa y'e Bukomansimbi okutongoza okunoonya obuwagizi bwabwe ne basaba abalonzi okulonda nga basinzira ku nsonga. Wakatusabe wa Kisekka wa Museveni NRM Bye eby'entalo byavaawo. Ntera okubagamba nti tulonde abakozi abamu ne bagamba omuwulira kirabika tayagala munne kati Kisekka ye si mukozi. Mu disitulikiti ey'e Rwengo abannupu basibye bayisa bivulu okwetooloola ekibuga kya Rwengo Town Council nga basagula obuwagizi bw'omuntu waabwe Antonio Luwaga Ssalongo avuganya ku kya mmeeya w'ekibuga kino. Ekifo ky'obwammeeya wa Rwengo Town Council mu kiseera kino kiriko abantu 3 wabula ng'embiranye eri wakati wa munna NUP Luwaga Antonio Ssalongo wamu ne munna NRM Musitafa Nyindo. Luwaga Antonio Ssalongo bw'abadde ayogerako eri abalonzi be abasuubiza obukulembeze obutaliimu kusosola. Ogenda okumpa bujja kuba bwaffe ffenna sigenda kwekulumbaza sigenda kwefuula wa kitalo era basoma ne bannyabo mbakakasa tinabano baloni kansala nga balese ebiteeso byabwe bivudde mu mmwe tujja biwuliriza kyenkanyi. Ono asuubiza okulwanyisa enguzi wamu n'okukendeeza ku misolo emingi egikandibwa bannalwengo. Bino balenga omusolo ogw'amayumba layisinsi ezo simanyi bino bakatadde obutale bunyanya bukibo bumukerera bano bamuwooza ng'abaana banoonya 10 ng'abantu buli omu yeenoonyeza ekyokulya omundaali wana okuzimba ennyumba bamutaddeko omusolo nja kubirwanyisa buli omu aba akasolo akasaanidde akamujjaamu atuukirikika atagenda kwasabira nga byaffe alulirira kitundu kye agundidde okulya omufuzi temukirabamwe. Mu disitulikiti ey'erya Ntonde Christian Kabeera Gasana avuganya ku kifo ky'omubaka w'essaza ery'e Kabula ku Bwannamunigina leero asibye omuluka gw'e Buyaga mu ggombolola y'Empumudde era abeeno bamwaniriza nga muzira. Kabeera avuganya ne Enos Asimwe owa NRM omubaka aliyo kati wamu ne Mugenyi Ssemanda owa National Unity Platform. Bwatuuse mu muluka gw'e Buyaga abeeno abasuubiza okusesira mu kutereeza ebyenfuna bya Lyantonde wamu n'okuteekawo omutindo mu bulimi n'obulunzi. Pulogulaamu nyeweeriza ntiira mutindo gundi ngenda kusomesa Abanyakabura basomese Tunguuka basomese by'entaasya basomese by'okuhinga basomese by'okuliisa akabashendekereza ngenda ngumbagambire Kabeera ogwo yatsimbira abamemba ba Parliamenti takuza kusiga Abanyakabura ninza kubategereza ninza kubashendekereza mpaka tukikiraho tushemerere kuhika. Ono agamba nti Lyantonde yeetaaga omukulembeze amanyi embeera zaabwe era nga tasosola mu bantu.